Ebbaluwa yaffe gye tutandise nayo etandika n'ebigambo bino njagala kubisoma nga bwe biri ddala. Njagala kubisoma nga bwe biri ddala. Kale agamba bw'ati: simanyi bigambo binyinza kukozesa Joan otegeere amanye ekiri munda mu mutima gwange. Ono ayogera bino mwana wa bulenzi. Lwabigamba gwe bayita Joan mwana wa buwala. Bbaluwa emu ku bbaluwa ezaawandiikibwa omwana ow'obuwala. Tetumanyi lwaki asazeewo okuzireeta wano okwasa ebyama ebyaba biri kubanga eri bbaluwa yagiwandiikira munne. Naye njagala obeereko, njagala otambule nange okutuusa lwe tunaagimaliriza, oba olyawo gye kuba ng'otegeera lwaki Joan yasazeewo ebbaluwa ye ey'ekyama ate okugireeta mu lujjudde lw'abantu. Kanyomedde kali kankaddemu. Agambye nti simanyi bigambo ki bye nnyinza kukozesa Joan ontegeere omanyire ddala kiki ekiri mu mutima gwange. Katonda ono yatukola bubi nnyo. Singa wali osobola okutungako munda mu mutima gwange Joan, tewandinsiriikiridde, tewandinsiza bw'otyo. Nafiirwa maama wange, naye obulumi bwaggwaawo mangu ku mutima gwange. Naye neewuunya lwaki kugwe Joan obulumi bwagaana okuva ku mutima gwange. Kale agamba nti naye neewuunya lwaki bwagaana okuva ku mutima gwange. Natuuka n'okubaako ekintu kye nakola kye sisobola kukugamba nga njagala buve ku mutima gwange, naye era kyagaana. Joan walemera mu mutima gwange. Abantu bonna bakola ensobi, naye si buli muntu nti amanya ensobi n'agyenenya ebya ddala. Naye nze Joan nkoze kyonna kye nsobola okulaba nga nteeka omutima gwange mu ngeri yonna gy'oli mbeereyo okwetonda. Simanyi lwaki Joan omumye okutuuka ku ekyo. Omutima gwange gwalwala olw'obutasomiyibwa. Nze nali siri musomi wa Bayibuli, naye gwe wansomya Bayibuli ng'egamba nti tetusibanga busungu ku muntu eyeenenyezza, omusonyiwa ne muddamu. Sena mukootingako n'oku nti bwekisoma wano bw'otyo. Omanyi waliwo abantu bangi abakozesa Bayibuli olw'okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Abantu bangi oli abeera n'ensonga ze n'abaako ebyawandiikibwa ng'ekyawandiikibwa kyali kitegeeza kirala, naye n'ajjamu akatundu ako n'alyoka akakuweereza kubanga alina ebibi by'ayagala okuggusa. Sirowooza nti naddala ng'olina ebiruyi, sirowooza nti kirungi. Agamba bw'ati munnange omuwandiisi w'ebbaluwa ono, musajja nga nze, mwana wa bulenzi alina obulumi ku mutima. Simanyi oba naye wali obufunyeeko bulumi. Manyi bino oluusi bitujjukiza naffe bye batuwandiikidde, bye batuwandiikira, bye baakuwandiikirako. Naye agamba nti Joan taassa omutima gwange, ogw'ojje mu maggwa aganfumita buli kiro. Agamba nti ebirooto bye ndoota, ebirowoozo bye ndoota, ebijjukizo bye nfuna, ndi mu maggwa genjagala otegeere Joan oganjijemu. Agamba Joan, njagala kukubuulira amazima. Ebigambo bino nabyogeranga nga ndi naawe. Okusooka naye ate waliwo bye ssaayogera, waliwo bye ssaakugamba, waliwo bye ssaakulaga, era muli kye mpulira nga nejjusa.
nti obaolyawo singa nakulaga ky'olina otegeera bulungi nnyo kyandinkoze bulungi mu bigambo kaakano bye njogera. Joan, oli muwala atali mwangu wa kusanga mu nsi eno yonna egitambula ensi egitambula. Onzijukira, agamba nti nzijukira ku simayiro yo ne mpulira nga nfa nga takuziika. Nzijukira eddoboozi lyo, emmere n'ennema. Era munange waliwo abantu emmere ng'esobola okukulema gwe. Waliwo abantu emmere ekulema nga munange mukwano gwe waliwo emmere ekulema. Eyinza okulema ekyemisana ekyeggulo kiyinza obutakulema. Ekulema awo emmere. Nzanyizanga mmere oli ava ku mulwanyi we wali n'afuluma ebweru ng'olaba obwedda akaaba nnyo n'emmere bw'etuuka n'asooka afuluma n'amala okugirya n'abeerakawo n'amala n'addayo. Mmere ye mulema lwa mukwano. Nzijukira entambula yo Joan, amagulu ne ganfamba. Nzijukira entambula yo Joan, amagulu ne ganfamba. Kugamba n'atambula bw'ati nga tatereera okufamba amagulu ng'awulira mu nnyingo. Temuli olwajjukidde entambula y'oli. Abantu balina ebigambo. Nzijukira byonna bye wankolera obumu n'omukwano bwandaga n'enjagala okwejja mu bulamu buno obw'ensi. Tuli ku bbaluwa ya mwana muwala gwe baawandiikira ayitibwa Joan, nga omwana mulenzi yagimuwandiikira. Kati emu ku bbaluwa tuggyeyo ebigambo nga bwe yabiwandiika era byatasobola kwegaana kubanga naye gyali awulira wadde yabadde tasuubira nti binaaba bwe biti, naye tubyagadde bibeere bwe biti olw'ensonga zitujja okuggusa mu maaso awo. Kakati agamba bw'ati omwana mulenzi, abawala bangi bendabye n'abamu bwe bagezaako okunneetega nga baagala mbaagale, naye agamba nti oba wankola ki banange simanyi kyewankola Joan. Abo bonna mbalabanga abataliiwo, nabali abaaliwo mu kiseera we twafunira obuzibu, bonna sikyalina gwe njagala kutunulako, sikyalina gwe njagala kulabawo oluvannyuma lw'okufuna obuzibu naawe Joan. Agamba ekituufu n'ensobi zisobola kwegaana ezaaliwo nezitegeera oluvannyuma nnyo, nengezaako okunoonya naye nembulwa. Naye ebigambo byenkozesezza n'engeri zonna zenfubye zandibadde zikulaga ekituufu kyendi Joan nga ddala sirimba. Olwo yeetonda bannange, olwo yeetonda, musajja munnange yeetonda, musajja munnange baamusiriikirira. Kiziraba omwana w'obuwala ate kyakoze okuddira ebbaluwa, obukadde n'obukadde bw'abantu ate buwulire bino tetumanyi, naye katugende mu maaso tulabe lwaki kizibu ekiti. Munnange yeetonda agamba ebigambo bino, simanyi kyennakola simanyi kyennakola ontegeere nti ndi bubi era embeera yange okuva lwe natandika okukulaba, agamba nti nafuna okutabukira ddala bwe naddamu okukulabako, naye nkola kyonna ekisoboka okwogerako naawe, okukusisinkana, naye wagaana. Nfuba okulaba nga nkulondoola era nkulaba wadde ebiseera ebimu gwe tondaba. Essimu ozikyusizza, buli kyengezaako kyonna kigaanye. Nsaba tuddemu, nkwegayiridde, nsaba tuddemu mu mukwano nga bwe tukyali. Ndaba nga kisoboka mazima ddala. Singa obadde otunudde mu mutima gwange, wandirabye nti kati njogera mazima.
Ekyamazima sijja kulimba Joan. Ntuuka ekiseera nimbanga atakyetegeera buli lwe nkulowoozaako. Naye baali bekugambyeko ebyo. Tofunanga mukisa kufuna muntu akuwaana, omuntu ayogera ebigambo gwe gamba, tofunangako mukisa. Waliwo yali agufunyeeko, ate ayinza n'okuba nga yali student. Ng'aliwo n'abimugambira ddala. Oluusi babimuweereza mwalimu okuzina abaana bali ku masimu, era ekyo nakyabazadde mukyegendereze. Abaana kakati kugamba naye agamba munnange ono ekyamazima ogenda kundeetera obuzibu obw'amaanyi. Simanyi kyolikola, simanyi kyoliwulira, singa olitegeera nti nfunye obuzibu, ng'obuzibu obwo bufunye ku lulwo, singa onooba tonkwatiddwa kisa n'okukkiriza okwogerako nange, nsaba onzikirize mbeereko awo w'oli, kale twogeremu. Njagala mbeereko awo kubanga oluvannyuma lw'okukola buli ekisoboka kyonna lulabika ng'atampadde mukisa, mpaliriziddwa okukola kino. Kyekiriwa nakyo tujja kukiraba. Mpaliriziddwa okukola kino, kati mpulira ndiba okuba kuswala. Waakiri nakkiriza okuswala, naye nga njogeddeko naawe. Sikyebaka kubanga ebirowoozo ebimu bitambula paka budde kukya, naye mulimu okulimbamu bawabakale. Ebitambula paka budde kukya, ebitundu eby'omubiri ebimu biringa biwawamba. Simanyi bw'obanga olina kyewankola, kale Joan nsaba busabi onyambe ekyo kyewankola okireke. Bw'oba tosobola kuddamu kubeera nange, waakiri onsobulule mu mbeera eyo, naye ekitali ekyo embeera yange ngenda kuziikibwa buziikibwa. Ebigambo ebyo biri mu bbaluwa, naye kaakano ate katumala okuwuliza ku Joan. Ebbaluwa ya munaffe nga tukitadde awo, eraga okwetonda, eraga omutima gwe n'ebirala ebiri ng'ebyo. Kati ebigambo bya Joan ye agamba bw'ati Joan yita ebigambo bingi byenfunye, ebisinga ku ebyo byendeese nfunye amabaluwa mangi, nfunye messages nyingi, nfunye ku babaka abava eri oyo, ate n'ebirala bingi. Kale n'ebirala bingi, naye njagadde nnyo okwogerera wano ekigambo eky'obwesigwa olw'ensonga ezitegeerekeka, era njagala okuddamu okuwa obweyamo bwange, kitegeeza mu buwaako. Ekigambo kyange kigamba sisobola kuddamu kugwa mu nsobi mulundi mulala. Kati tandika okubaako bye weetegereza mu bbaluwa eno. Agamba bw'ati: ndabika bulungi nnyo, nange ekyo nkyeraba era nkyemanyi, sisobola kukyegaana nga bw'azaawandiika, era ne message ezimu zisobodde kubasomera, naye siyinza kuddamu ate kwevuluga mu ttaka. Njagala okuweesa bazadde bange, njagala okuweesa muzadde wange Prime Radio ekitiibwa, nga nfusse omuntu ow'omugaso mu ggwanga, ate muli nkiwulira. Olw'ekyo Joan yayogera, obwo obuziga obw'ekirogo obw'emmese sibwagala. Saagala kuziga bwa mmese obw'ekirogo sibwagala. Agamba nti obwo obuziga nze tebundyawo mpere y'abavubuka, kubanga agamba nti gyendaga manyiiyo, obwo tebundyawo kubanga gyendaga manyiiyo. Waliwo obugambo bwe nayagadde mu bbaluwa eno
nga simanyi oba wayinza okubawo omwana ali awo ng'asoma naye ng'alina ebigambo ebitera okumulimbibwalimbibwa byewandiika ku meseji bye bawandiika mu baluwa bye bamugamba naye obugambo buno nabwagadde nnyo kubanga gyendaga mmanyiiyo kawulira akagamba ako newankubadde oli ayogedde biri byonna newankubadde bwanyibwanye manya abo basinga bambi abamu okutulira abaana baffe nga babawaana babafaananya kino babafaananya kiri naye nagambye nti kubanga gyendaga mbanyiiyo ne bwanawaanawaana ne bwanaakaba obuzigo bw'ekiro obusibwagala agamba neetunuuliramu emikisa mingi nnyo egyali girinyiriddwa ettuumi ly'ababbi kyagala babbi kaakati twagala kulaba munnange agamba nti ababbi bajja batya okubeera ababbi baluwa eregera kubaamu ebitundu nga 3 ekitundu ekisooka kye tukimaze kati ekitundu kino kyakubiri kyetwagala okulabiramu obubbi bw'ono bwagamba kati ate tugende ku kitundu ekisembayo oluno n'ekinyusi kijja kuba kimaze okuvaayo kakati agamba bw'ati obulamu bwange bwonna nali nabuwa omuntu oyo nga byonna gyendi nga ye byonna gyendi era nakimulaga bingi binafiirizibwa olulwe ebigambo bye yakozesa mu kusooka byamulema okuyimirirako ebigambo ebyampaliriza okuleka future yange byamulema okuyimirirako oluvannyuma lw'okunjulunga bwe yategeera ekyo nti muwadde omutima gwange n'alyoka atandika okunjulunga n'akola buli kyonna ky'omanya ekibi nga kyanoonya nve mu bulamu bwe olw'okubanga nali mu kiseera ekizibu nga sina nawe nyinza kulaga olw'okubulwa w'endaga kyeyava mpisa nga bw'ayagala nampisa nga embizi astagfirullah embizi nampisa nga embizi nentandika okunnyonnyola obulamu bwange n'engeri gye bwayisibwamu omwami oyo wentandika okunnyonnyola byonna ebyankolwa abafamire y'omwami oyo bwe ntandika okunnyonnyola obulumi n'amaziga bye yankaabya n'olwaleero bwe ntandika okubijjukira nkaaba yali afaanananga olubwa lusiiwufu lutayinza kwagalwa muntu yenna yali atalina muntu yenna gye nyweza kujjukira yali alabikira ddala nga asiraanye yali alabikira ddala nga okasasiro kubanga nako natuukako mukama yanzigulirawo ekkubo mukama yandaga ekisa kye mukama yanfunira engeri gye nnyinza okuyimirirawo mukama yandaga abantu abatuufu era Katonda n'afuuka byonna gyendi ekitaali mu bulamu bwange obw'emabega yonna nga nateekamu bantu agamba nti simanyi bigambo byenyinza kukozesa okwebaza Katonda olwa Prime Radio kubanga nze yali ogw'okukasasiro eyali talabwawo akati okulabika nga waliwo abannoonya okulabika nga waliwo abampaana okulabika nga waliwo abandaba nga ndabika bulungi ekyo njagala kukyebaliza mu maaso gammwe abawuliriza abayimirira mu bulamu bwange nti sisobola kuddamu kukola nsobi gye navaamu era mbasuubiza nti nja kuyimirirawo mu bwesigwa era Mukama
yajja kunfunira omuntu omutuufu mu kiseera ekituufu. Naye sisobola kuddamu kugwa mu nsobi na muntu oyo. Ne bwe mulowoozaako bulowooza nzijukira ebyankolwa tulina mu kubiraba. Ne bwe mujjukira obujjukizi mpulira bubi. Lwekyo nakoowa, abantu bakoowa nno, nakoowa. Nsaba byonna byabadde ateekateeka, byonna byabadde akola, amanye nti obulamu bwange bwamukoowa, kakati bwayingiramu abalala. Ndowooza tujja kubyogera bwogezi olw'okulokola akadde. Omwana ono Joan yalimbibwalimbibwa omuvubuka ng'ali mu ssomero asoma, n'alimbibwalimbibwa n'ataataganyizibwa, ebirowoozo bye ne biyingiramu mbeera eno ey'omukwano. Joan n'abanga omuvubuka ono yamufunyisa olubuto. Joan ono yafiibwako bazadde be, n'abanga waliwo omuntu mu Luganda yali yasalawo okulaba ng'amuweerera. Naye ate n'atamanya nnaku yeeyo, n'alimbibwalimbibwa. Ekyo nno kikyaliwo ne kaakano ng'abavubuka bakyakikozesa nnyo olw'okwetuusaako bye baagala. Naye ng'ebigambo bye bakozesa bisobola okumatiza omwana oyo singa aba yabuulirwa kimala nakumanya bulimba bw'abantu bano, n'abanga asobezeddwako ng'ono bukyali. Oluvannyuma lwa Joan okuba ng'afunye olubuto, waka yali amuvunaanyizibwako n'abanga yamugobera ddala wakati mu bukambwe obungi ennyo n'obunyiivu olw'okukonola ensimbi ze n'ebiringa ebyo. Joan n'agenda ew'omulenzi ono yasooka n'abeerako awo naye ennaku nga 2. Naye omulenzi ono akonjagala okawulirize, ate yalina omuwala omulala gwe yali ayagala, girlfriend we omulala. Kwegamba omulenzi yalina abasukka mu omu. Yawulira nga tayagala girlfriend we oli ategeere nti Joan ali wano, kyeyava amugyawo n'amutwala ewa maama we. Abajjukira obulungi ebigambo bino twabyogera nga tugezaako okunoonyeza omwana ono ayinza okutuyamba, newankubadde ng'ebbaluwa tetwagisoma mu bulambalamba bwayo olw'ensonga era ze twabategeeza, era ze nja okubategeeza. Joan bw'atwalibwa ewa maama w'omuvubuka n'abeerayo okwo. Maama w'omuvubuka ono n'abonyaabonya nnyo Joan, n'abonyaabonya, teyamwagala n'akatono. Ate ye yali alina omulala gw'amanyi atali ono, kyokka ng'ate omuvubuka amukwese wa maama we wano. Era ogenda okakkana nga maama agobye Joan awakaawo. Joan nga takyalina gy'ayinza kulaga, bwe yagenda omuvubuka n'abaako gye yamutwala, n'abaako bwe yamupangisiriza, ng'amulaze nti ajja kumulabiririra awo na buli kimu, n'amuleka mu nnyumba. N'amuleka mu nnyumba, omuvubuka ono wali we yali abeera n'avaawo. Ebyokulya byamugwako ne mu nnyumba ne bamugobamu nga n'abamuyamba tewali. Naye mu kiseera ekyo Joan weewaawo baamugumiikiriza ekiseera, n'afuna abaamuyambako awo kumulabirira, ng'ekiseera ne kituuka ne baba nga batendewaliddwa. Wadde yali agezaako kubaako omukyala gwe yali ayambayambako awo, yali afumba muto n'ennyira ng'amuyambayambako ku mirimu, n'aba ng'amuwaayo ku mmere, era nga kumpi yali amuyambayambako okubeera naye. Joan najja afuna ekizibu bwe yali ava eri muto n'ennyira, mukyala gwe yali ayambako ng'alina ne byeyeetisse, ng'ayita bw'ati ku nkoma. Joan n'aba nga yaggwa ate n'agwira olubuto. Baamutuusa mu ddwaliro nga tategeera. Naye ebyaddako tebyali birungi kubanga olubuto lwavaamu ngo Joan n'abeera ku kitanda mu mbeera enzibu, mu mbeera embi,
era nga talina muntu yenna amuliko amuyamba. Singa we yategeezebwako naye tewaliiyo kyamaanyi kye yakola era tewaliiwo yadde. Bwe yatereeratereeramuuko wadde nga yali tannaba bulungi yabeerako ku kkubo kubanga bwe yagenda omukyalo oli mukyala ng'ate yafuna muntu gw'ali naye kaakati yasulako keebweru ennaku nga 2-3. Embeera eyo ne wabaawo abaamuleeta wano n'ayogera naffe, naye bwe yayogera naffe ne twagala okunoonya yerina obuvunaanyizibwa ku omwana ono omuwala Joan Kingambe yamufunisa olubuto. Kaakati ebigambo bye twafunayo oli yatulaga nti tamumanyi, yamwagalako naye bitwogerako tabimanyi, era yalina abasajja bangi era n'ebyolubuto ebyo yali tabimanyi. Netuddamu okufuna essimu eyava eri taata w'omuvubuka oyo muto mukulu mu magye, n'atutegeeza nga bwe twagenze ewuwe n'ebirala bingi bye sijja kwogera, naye n'atulaga titayagala tuyingize mwana we mu bintu bifaanaganako bwe bityo, era naye n'atulaga omuwala eri malaya n'ebirala byali bingi okuba. Ebyo bimu ku byatuwaliriza actually ku ssomero twatuukayo ne batutegeeza nga Joan yalinga tasomayo lwa lumu n'abasajja n'ebirala. Twagala kutunuulira nnyo mbeera ey'obulamu bw'engeri bubadde butambulamu, ne twagala okutunuulira kati obulamu bwalimu okulaba nga butereera. Naye ebbaluwa tetwagisoma olw'ebyo ebimu n'okulabulwa kwe twafuna, oboolyawo n'ekituufu okusinziira ku byayogerwa Joan nga byayogera birala nabali bye boogera birala. Naye twakubako omulanga wano tubategeeza ku muwala oyo n'eddoboozi twaliteekako n'embeera gy'alimu nga tunoonya abazira kisa. Twagala kwebaza nti twafuna abazira kisa abaawulira eddoboozi ly'omwana oyo omuwala ne bavaayo, era mu kuvaayo kwabwe ne mubaamu ne yeeyama, ng'oggyeko abangi kye baakolawo ne mubaamu ne yeeyama okubeera naye. Ngabula bwe twafunye omwana waffe ebbaluwa gye twasoma jjoozi, abasisita baamututte era batandise okubeera naye, era tulowooza nti badde abamu bamanyi okutwegaana naye ffe tetufaayo, ase ekitundu kyaffe tukikola. Waliwo abamu abatuuka gye batuuse ne batayagala kuwulira nti ate baayita kuwalo, naye kisi kyekikulu. Era actually tetulina gwe twali tuzeewo ne tugamba nti gundi ne gundi ne gundi, ffe ekitundu kyaffe tuba twakimala. Naye musigala mukyali baana baffe era tubasabira ate tubaagaliza birungi byokka. Naye mulimu abamu abasigala naffe nnyo. Naye kaakati Joan eta n'aba nga yafuna okuyambibwa mbambi, tubadde naffe nga tufaayo okulaba nga tuwaayo ebyetaagisa, tumuwuliza, tufuba nga bwe tusobola okulaba nga obulamu bwe butereera. Ndanga Mukama n'ayamba. Joan n'aba nga asomye era tannaba kumaliriza, naye nga katugambe nti kati byaleka anaatera. N'abeera mwana mulungi nnyo ate mu bakagali, n'abeera ow'empisa, n'abeera atya Katonda, n'abeera omuntu mulamu ddala. Ate Mukama n'amuyamba n'amuwa omubiri ate n'amuwa n'obulungi, n'akyukira ddala okuva wali we yali. Mu mbeera eyo twafuba okumukwanaganya ne ssenga, n'embeera eyaliwo neggwaawo era ne bakwatagana ne ssenga. Waliwo okuteesa okwaliwo nti Joan addeyo abeereko eri wa ssengaawe, newankubadde kati neno yafuulayo waabwe era mwana waffe ddala, kubanga buli akamutuukako batutegeeza, ne bibalemeredde batugamba, ne tusala amagezi okulaba nga agenda mu maaso n'okusoma. Mu kuddayo eri ewa ssengaawe, omulenzi oli yali wa ku kyalo eyo, newankubadde mu mbeera eri yasengukawo n'abula, naye yali yadda ku kyalo kyabwe. Kaakati gy'alabira Joan, bw'alaba Joan n'alaba ekirala,
kyava atandika nga bw'owulidde bwe twatandise n'atandika okunoonya Joani n'atandika okuwandiika n'anoonya amasimu ga Joani n'atuma abantu n'akola kyonna ekisoboka n'obuziga buli obw'ekirogo obwa Kapa yagambibwa Kapa bwa Messi bw'agambye. Joani kyava avaayo n'ayogera ebigambo ebyo bituusembezzaayo wali ng'alaga nti tagenda kukola nsobi yonna, tagenda kuddamu kukola nsobi gye yakola ne byonna nga bwe tubisomye, era ng'agezaako kukakasa mwenna abaawulira ku bigambo bye na mwenna abazze bamuyamba n'abamuyamba okwongera okumusabira ayongere okufuuka obw'omugaso. Mabegako eri yaliko wano Joani nga yeebaza era eddoboozi ligenda okubawa eryali ne kutulireke naye yaliko wano nga yeebaza olw'ebyo bye mukoze n'okwongera okweyama n'okulaga nti ajja kusobola okusoma. Ebigambo ebyo nga tubikomekereza twagala kwebaza abaana mwenna abayimiriddewo. Kigambo ekyo nja kukiddamu. Oyimiriddewo ku lwa maamawo, oyimiriddewo ku lwa taatawo, oyimiriddewo ku lwa bakadde bo, oyimiriddewo ku lwabo abafuba okulaba ng'osobola okubeera omuntu w'omugaso era abakuteekamu ensimbi. Weebale kuyimirirawo era yongera okuyimirirawo. Oleme kukaaba mazzi g'oyinza obutafuna mukisa nga Joani kwe yafuna n'ayambibwako. Gye bali bangi abawulidde na bino nga tubyogera ne bakaaba amaziga nga yimbira mwe bali, yimbira mwe baayita. Lwekyo abaana mwenna twongera okubasabira ekiseera ekitulimu kino ekizibu kubanga tugenda kulwawo okuddayo mu ssomero naye kyetaaga ggwe wennyini weekuuma, weebuulirira, omanya ky'oyagala n'ebiringa ebyo. Naye Joani mufunze yeebaza Katonda olw'embeera yonna bw'ati. Neebaza Katonda olwa buli kintu kyampadde naddala obulamu bwange n'abo bonna abanfaako. Neebaza olw'okumpuulira. Neebaza Katonda owa rediyo eno etuyambye nnyo okutuukawo kituuse. Tukoledde ebintu bingi nnyo era tubyebaza nnyo nsiima y'osimamu. N'abatuyamba twebaza okufaayo nnyo tuyamba okutuukawo kituuse. Twamala w'omukisa. N'abo abajuwiriza obwali wabweru w'eggwanga obwali mu Uganda byonna gy'obeera beebaza. Mukwano gwange ali ku simu. Ono nkoleyewo obulumi. Mukama yeebale kukolera mwana yeeyongera okusaba n'okufaayo. Ekibeere kyakuyiga gye tuli. Nkoleyewo obulumi. Kale sebo weebale nnyo. Yesebo. Okuwoleza mukadde. Amina sebo naye bali okuwuliriza. Amawutiifu okuva ekyologoma. Yesebo. Okwebaza mukadde nti akaseera ketulina okuva ku bbaluwa era ey'omuwala n'emu. Ekyaama tuyambe abaana ennaku mu mbeera gye tulimu kubanga abaana gye bagenda okumala nga batambula. Singa omuzazi yenna akubiriza omwana we ku bbaluwa zino zonna n'ezinajja tulina okujja kwongera okuzimba abaana. Nafa abalenzi. Kubanga zisiigiza fena nafa abalenzi. Akunyire okugamba oyo omuwala kati oyongera omusabira aguma omutima gye yasinga yoyo. Kale mukadde bali kumpi. Kale sebo ngali nnyo weebalire.